RDC alambudde paaka ez'enjawulo ng'alondoola ssente gavumenti yawa abagoba ba takisi mu paaka ya Usafi ku siteegi ez'enjawulo nga kino akikola ng'omumukka weefuba okutuukiriza emirimu gya gavumenti gye bamutuma mu Kampala. Wano bassentebe ba ssaka ez'enjawulo babasoyeza kajojijoji w'ebibuuzo era abamu balabiddwako nga batunula ebikalo nga tebalina kyakuddamu. Abasangiddwa nga ssente bazikozesa bubi ng'enkola y'ebweri alagidde bakwatibwe awatali kwewulereza nga bakwatiddwa bawera 5. Ku ssaka 2 n'omusobyo mu ppaaka ya Usafi Sakeemo yokka yeesangibwa nga ssente ezagiweebwa bazikozesa bulungi. Gezezaako okulwanagana nabo era twale tusikolemu ejjayo ssente zaabwe kubanga wabaddewo ekizibu tinambalesi zaabwe tulina kye tuyita charge nga buli memba alina ssente zanfuna emitwalo mekameka 3 batuse kuleva egamba nti abaye ssente z'emyoga akawunti ziteekwa okuddayo n'olwekyo kweyo enkola eriwo nga bwe mwakkiriza nti mwazikozesa kuba etteeka ligamba kuwola oyo memba. Mu lukiiko luno waliwo abadde tebategeera enkola ya myoga era banno ne basaba gavumenti eddemu esomesa abantu. Basaba gavumenti ebintu lunyingo lwennyini ekyo kyennyini ojja kumugaggawo mukama RDC Amina Lukanga alayidde okufaafagana n'omuntu yenna anaasangibwa ng'akozesa obubi ssente z'emyoga. Abantu bwe banaavaamu eri endowooza yali erowoozebwa nti bya bufuzi birabo bya bululu puroguramu efe ejja kutambula kubanga ssente zikyalimu abantu ssente bazirina obalaba nti ssente bazirina baziremedde bulemezi kubanga nze ndaba buli gwenkwata n'ensiba oba n'enteekayo akola statement esasula ate era ogenda okuddayo okufuna ripooti ng'akulaga nti akola ki asasula. So real abantu balina bubeezi mputu nakulowooza nti bali mu kuzannya. Brenda Namale yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.